Bannaye mukulike eyo olunaku lw'ejjo twadde mu kivulu kya Uncle Palaso. Ekivulu ky'omwana mulenzi Palaso kitandise okwogeza abamu munnange ate obwama era nga munnange ba Food Soldier wali munnange ate ku mikutu egy'enjawulo munnange babano ate bali mu kutabuka era nga ku side yemu munnange Food Soldier ko katambi kano kembadde nfunyeyo ko munnange akamu akabadde kagetinga viral munnange ate kakano eside eno ntuuse nako wano ku Jaminati Yugi era nga munnange wali byengenda okubeera nga nkuyitiramuko ate ne mwana mulenzi munnange ate Chameleone engeri gye yatuuseemu mu kivulu ekya Sanyu festival munnange ate wali erugogo kakati nno ngenda kubeera nno nga ntandika wali naye nga sinaba kubeera nga ate nga nkubuulirako munnange eruuyi eno wabaddewo wali akatambi munnange akabadde katambula mwana mulenzi ono munnange abadde nno munnange ng'atabuse bannange Bannaye mukulike eyo olunaku lw'ejjo twadde mu kivulu kya Uncle Palaso Sanyu festival erugogo era kyabadde successful bulungi. Uncle P yakoze bulungi nnyo kansuubira abe mu kasiko mwategedde kati abasajja ab'amaanyi we bakola ki we bali era mukome okwegeraageranya naye kye nasinza okulaba ku kino ekivulu oba kye nayize bannaye temuwakana eddogo mu nsi gyeriri n'okusiranya mu nsi gyekuli naye Alien Skin wakwata baba wange Fiki Gaza n'omusiraanya ebyaddala kino nyinza okyogera ne kakati tudde mu mazima nga Fiki Gaza okumanya yali wakabi nnyo yalina Chameleone Dr. Jose Chameleone kale kangaye Mayanja family atiraji ng'agirina batano be bamuli kutano bamuwulirira bamukkiririzaamu ngera bamwagala bamusembeza n'abeera n'abantu amanyi ga Nuupu president wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amumanyi n'abeera ne namba mu eggwanga King Saha ng'amumanyi ngera ttano waswano mu oluyimba Alien Skin space gye yali asigaddemu nga tewali muyimbi kubanga bonna yabamanyiira nga tewali muyimbi aswamu oluyimba okujjako Bebe Cool ate nga wano mu byafayiro kimanyi Bebe Cool ne wakuwa nnyimba bibiri tewali kye luyinza kukola kati nga Fiki space gyalimu asinga Alien emirundi nga 2 kyalien ne kiraba ne kigamba enkoze ntya oba kyagenda ku musawo waawa oba kyatambulirawa omusajja ne kimulunga kicho yogayoga kimuyise akkiriza kye nalabye ku kivulu nti Fiki ku kivulu kino yadde agenda kuvimba nyo yadde agenda nnyumirwa n'ebivulu bingi byendabye mwana n'atabeerako kuba kakati Alien talina kyali takyayinza nakubeako kintu wano kyakola nalabye ne ka video waliwo omwe yakakoze n'agamba mbu Fiki Gaza na Alien basiriso baba balakaki muganda wange teri muntu ayinza kugwanga amanyi okimanyi toyinza kumanya nti wano ngenda kwekoonangwe nejja sulabula bingo gwotambula butambuzi ngomanyi ogenda tuuka safe era n'abaagwa mu ndongo baali we batyo nenze boy njaga nnyo baba wange Gaza boy at least goveyo goweyawule ku falo oyo kubanga yoyo fala mwana tayina yadde kintu kyasobola kukuzzaako wano tekisoboka byebyo no munnange nga bwawulidde munnange saidi eyo era nga akatambyako munnange kabadde ka trading wali jukira nti nno nga bwe nakusuubiza nti nebitradinga ate mba natuuse nabyo dda wano ku Jaminati Yugi kakati naawo kankugyeoko era nga ku saidi yemu mwana mulenzi munnange ate Palaso yayogomeza munnange ekifo era nga abantu bajumbidde bambi ekivulu kye era nga boogezako okulaba embira no bwetu bwe yabadde era nga ne mwana mulenzi munnange ate Chameleone naye yalabiddwako wali era nga mu kujja kwa Chameleone yazze bw'atyo nga bw'olaba akatambyako nga bw'olaba akatambyako bw'atyo bwe yaze kakati ku saidi yemu mwana mulenzi ono n'atuuka n'atuula era nga yabadde n'ekikooti kye ekyabadde ekya white nga kigonda nga pamba nga bw'okiraba yabadde akikutte ndowooza ekifaananyi ogezaako kyetegereza mwana mulenzi ono nga yamaze dda okutuuka ku kivulu ekya Palaso era nga ku saidi yemu we yabadde agenda opafominga
intro eyabadde esoose yakyambadde era nga boogezaako okulaba. N'agenda munnange ate n'abakuba omubimba naye nga sho yeeyo munnange ndowooza akatambi okalabye bwe bityo nno we byatambudde munnange ate sayidi eyo. Bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno vidiyo gimpeya like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwe nti.